Uganda yonna yateekawo okulonda okuva waggulu naye muzikiti buli muzikiti ne kulonda okukulembeze bwagwo ne tufuna abakiisa bagenda okukiikira okuva ku ddwale okugenda kuba ku disitulikiti kyetuyita kanso. Kati kanso ebeeramu amakulu amatwale wano wesiraba kanso ebeeka abakansala bava ku matwale bagende ku disitulikiti wano wesiraba. Kati muluyita olukiiko lwa disitulikiti okuvaawa lulwabwe lw'amateeka ne bateekawo okulonda nti ebitabo ebinaasangwa mu Uganda yonna ekitali kino ekyemikono ekitali kino kyokka ekyemikono wabula ebitabo ebiriko disitulikiti mu Uganda yonna tebijja kulonda bijja kuvaamu abantu bameka bijja kuvaamu abantu bameka mwavaamu abantu kumalusanga nakutambala eyanga jeneza mukiteekawo njakulwana naye nga lwana ku kituufu njakulwana ku kituufu bagambye nti Uganda ekituufu ekiri emukono bwetwababuzabuza Uganda Supreme Council yateekawo okulonda mu nsi yonna
kyeyagala obuuze kati nze nalayira ebifo bibiri kwolwo era yali tannaba etteeka ly'esukulu yange so bwebityo abayagala bwino ate kyeyagala okutegeeza there is a bwino here kubanga akati wamatuyagala kunyonyole akati ebintu bino kakati njagala ono munyonyole okuva lwe najja obuzibu bwaba n'okutandisa leero nalina otabuddeyo nemukono zotabudde oli muntu ki oli musajja mukulu abantu mubabuulire ekituufu omusinza okudabula obusiraamu otulanako oyo omusajja okuva nakifu wa yonna azaatabula bantu otabudde nnyo obusiraamu yalondebwa yalondebwanu ani yamulonda otabudde obusiraamu agende mukooti katukuyogeze mukooti walikogenda mukooti aji takaweteenakolimukangosendernekafuni nonya ahera nobona tufume masari nemagani kanenenetebalo ebigambo byaffe buli muntu kiki kyolowooza kikyoteesa kubanga olwali mu Uganda yonna guli omuzikiti gumu ogubadde tegulina bukulembeze nga disikazi ye imaamu ye chairmani ye muwanika ye sekuritale era nyiza okubuuza kansala omukubi omukubuka mupya bwe mugamba lisebo sekuritale wa wano yaani ayinza obutamubuulira naye twagala te institution etambula nga terina lukiiko olwekyo mbaniriza mu biteeso byammwe nkomyawo akazindaalo njagala kukaziriza chairmani asamarayizinge tesimanyi njagala mudagazemu lekazi nze mugamba ye tayiminga ettayimu tulungamizintu byantalo kubanga kyatugenda kufuna obuzibu tugamba buzibu otutakola ki kyatugenda kwa buzibu otutamanyi mukadde wange okusamu ekiti kulembeze lindako kibuzo ekirala okuriziganya n'ekyo ekyokubiri nasifu okkiriziganya omuntu omu yababeera disikazi yababeera imaamu yababeera sekuritale yababeera omuwanika omuwanika wa wano yaani omuwanika wa wano yaani omuwanika wa wano
ebigambo bino by'okwogera olabye mu maaso byebyo naye bamazima tebamatize sina kyemanyi naye ndi ku kanso nekirala tudde ku muziki tonda olukiiko mu abantu bennyini beeronda Latifu eyalondebwa mu mateeka ga Uganda Supreme Council era akuuma entebe yammwe eyamukola Muzimu District Council. Yes. Akati ndi ku bigambo byo kakati kati endowoozayo ogamba nti abakulembeze ba wano nze chairman wa mukono Muslim District Council acting in a court ya deputy in a council in a court ya chairman ne kanyu nyama lyachi ya ba deputy nze yalondebwa maki mu mateeka ga Uganda Muslim Supreme Council nava ku muzikiti gwange gwenvaamu ogwemabuye nengenda ku Twale nenzija wano era waliwo mulaba waliwo twatula wali mulaba waamu kubanga ntunudde ndi wano muli maaso ga masikiti mbabuli haku era ekizibu ekitutawanya nkwagadde nnyo ebigambo by'oyogedde lwaki nnyimusi lwaki oyogedde ng'alumirirwa ofaana nange ogambye owa wano zakaayo owa fitiriyo emirimu gyo yonna egy'obusiraamu gikolera oyagala bwenkanya era n'ogamba nti ogamba bwanatambula era bwanatambula njaga omusajja oyo okukootinga ebigambo bye birungi nnyo agamba osemba wano okubawo obukulembeze si bwe kiri naye nga babategeezezza ddirwe mu bulonda si otegeeza anti obuzibu ogambye obukulembeze obwetaaga wano batugamba disitulikiti yefugawo obule mukama wange naye naffe tugamba mukyo basiraamu mbadde nsaba musabi mutima mulungi nti obusiraamu temuli bye tugenda kufunamu tuba tujja okulembera tujja kulembera busiraamu naye kati ab'ebweru amadiini abalala banatuulira abasiraamu nga tulwanira obukulembeze kinalabika kitya mukyo nasomako ekitonotono ate ntegeramu ekitonotono basinga bamanyi ono bakadde bange bonna benda bantu bakadde bange baziiba bakadde bange bankuze bandabe bankuzizaako ddemikono okulonda kubeera mu mateeka lwekuba mu mateeka amateeka gagamba ki omwami era abadde wali abadde abuuza ebibuuzo birungi naye ng'ate ayita wandikumya oluusi n'ayingizamu ebikale era kyova okutuula olukiiko okutuula ku disitulikiti gyetaabadde batunoddemu nti ssentebe ki emukono asobola okulobingira abasiraamu kubanga nalina nenkola nga ndi akitingi nasikidde omugenzi fefekka bandoza kyebakutte nti najja okukulembeze bange ngaakitingi lwabadde ano ssentebe agikita najja nenkola yange ekulundi enyingo 10 enyingo meka 10 esooka akola kikujja Katonda oyokubiri kwagalana oyokusatu kusonyiwa oyokuna kukola kubanga omuntu obanga tolinaawo kyokola owaka tiri ntalo zireese buzibu nga musajja takola nga tolinaza akamenza neŋŋamba kati eyo nkola abasiraamu twagala tukoleki tubenga tukola eyokutaano enyingo eyokutaano tugamba nti abayivu bonna abazze wano abali wano abasiraamu tulina okubamanya kuba tulina abantu abagala abayivu abalina emirimu tubabigire emirimu tulina abazimbi tulina abadriva batwalina mirimu batono nnyo ate omulala ayinza okukayana nze ekisinga okunyumira mu bulamu y'omuntu ankayanya n'omuntu ayomba kubanga akuwa information era ebigambo ebibadde wano twali tubiwulira se kino kiri nze nakola bwenti oli mubi oli bwoti ebigambo ebyo binyumira nnyo mugenda okufundikira abali wano nga mufunye information bulungi nnyo ti omugwa guli wano noono n'aleeta n'oli n'aleeta ogenda olaba nga
fenna tutuuse ku kyokukola ki kyokusalawo ate ekirala sebo nga bwe ntulidde ofundikira ebiseera ebisinga ennyumba bwebanga terimu bakulembeze bateekawo abakulembeze abakulu kubanga kati nga ffe watuli wano guno omuzikiti gwali badde gutudde nga ffena tuwuliriza ngeri ki gye tusobola okugonjoola naye kati tuli batono ate era abantu tumala okusala nga bafuluma bufulumi ne bwe bayisa akalango nti tugenda kutuula tubeeko kyetugonjoola abantu bafuluma buki bufulumi kakati kanso bwevaayo negamba ono bagira baddukanya enteekateeka eno mu mbeera ey'akaseera olwo teruba lukiiko nti nolukoze eki lutongozeddwa era nzulu kyensuubira ssebo naye ngaera balugirayo olunaku lulala naye abasiraamu basaba bakadde bange baganda bange webanga waliwo enteekateeka yonna kati ngaeno tewali wano alina kyayagala mutuntu mulimu eminyago muno fenafena tuwe wano kukolaki kuweereza naye ndaba obuweereza fenafena bwetukolaki ate ogenda ofundikira nga tuli ku mulamu ogwo gumu naye kino kiri bwe kiti abakayanye mwebale nnyo okukaayana kubanga ffe ababadde basiisa tufunyeemu etufuna nti ezo nali wasigiri eno nze nakiraba okuvanga ekyali nga tenaba kubeera bweti wankulidde wano naye obumulumulu obwo buzze bubeerawo ne bukakkana ne bubeerawo ne bukakkana ne bubeerawo lwaki bubeerawo ensonga eri embweti nti ebintu byaffe tetuli beerufu tetukola bintu mbwerufu musege singa tubanga twagala kujjawo obumulumulu buno bannange ekintu kiri kimu kubanga nekumulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam okulonda kwaliyo era balondanga naye tugoberere bwe kibanga kuba omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omufunanga ensonga ebatabula mu ddiini yammwe mudde eri Qur'ani wa sunnati ne sunna zange omubaka yalonda atya tuteeke ekintu openly tugambe nti olunaku bwe ruti tugenda kulonda abasiraamu nga webali ffe nange nandyetaza okubeera kakiiko naye simanyi bitambula sega lwaki tebiri mbwerufu tuteeke ensonga mbwerufu basiraamu tuve mu buntu obulumulu okuddeeno kubanga tekigenda tuzimba twagala kutambula nga tudda mu maaso nga masjidi endala nze siina saidi naye ndi luto naye nga kyenteesa tubeere beerufu tudde eri omubaka nga bwe yalonda atya ebintu bigenda kubeera nga bitugonda. Assalamu alaikum.